Ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku tekinologiya ayongera ku mutindo ku bintu ki Uganda Industrial Research Institute nga kikolera wansi wa Ministry y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi kifunye akakiiko akafuzi akajja akanakikulembera ng'olukiiko luno lw'abantu 9 nga lukulemberwa Retired General Ivan Koleta era ng'omukolo gw'okulutongoza gubadde ku Ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero mu Kampala. Gukoleddwa Minisita omubeezi w'ebyamakolero David Bahati n'omulamuzi okuva mu ofiisi ya Ssaabawandiisi wa gavumenti Harriet Salirukwago era ng'ono yabakubiza ebirayiro. Minisita Bahati alungamiza ku bukulu n'obugaso bw'olukiiko luno n'akubiriza abavubuka okwettanira pulogulaamu za gavumenti okukyusa obulamu bwabwe. Led by Professor Kwesiga okulaba nti twongera ku industrial development research ate ne innovation. General Koleta asiimye olw'okumusaamu obwesiga okukulembera olukiiko luno era n'asuubiza okukola obulungi. Muli mpulira obulombeefu bungi kubanga omulimu guzitowa. Babavubuka 38 basunsudde mu disitulikiti y'Ekiboga n'Ekyankwanzi okwegatta ku ggye ly'eggwanga. Enteekateeka eno ebadde ku kisaawe kya Saza Grounds Ekiboga. Basoose kwekenneenya ebiwandiiko eby'enjawulo ebyetaagisa omuli empapula z'obuyigirize, ebbaluwa ya ssentebe w'ekyalo, endagamuntu n'ebirala. Major Charles Kabuna omwogezi w'ekibinja ekisooka ekya UPDF ategeezezza nti enteekateeka eno yakubunyisibwa mu ggwanga lyonna n'alambulula ne ku bisaanyizo ebyetaagisa omuntu okwegatta ku ggye. Oyinza kuba ng'oyise mu mitendera emirala enjogeddeko yonna n'ogiyitamu naye medical team neegamba toyina mpaapula entuufu kakitegeeza tujja kuba nga tukuleka mabega. Geoffrey Mutagobwa amyuka RDC w'Ekiboga asiimye akulira eggye ne Pulezidenti Museveni olw'enteekateeka eno. Olwaleero nga Kiboga ne Kyankwanzi tulutiize abaana baffe era bayingidde. Twagala okwebaza ennyo ow'ekitiibwa Pulezidenti ne obukulembeze bwa UPDF obukulemberwa General MK olw'enteekateeka ennambulukufu bw'eti. Asabye abazadde okufaayo okulaba ng'abaana bafuna obukugu omukisa gw'okuyingira mu magye guleme kubayitako. Babatuuze mu disitulikiti y'e Ssembabule balaze essanyu oluvannyuma lw'okufuna amazzi amayonjo agabaweereddwa abakampuni y'amafuta. Abafunye amazzi bamugombola y'e Nakasenye ng'eno ekidomola ky'amazzi kibadde kigula nnusu 2,000. Babazimbidde tanka z'amazzi 14 nga gakozesebwa amaka agasoba mu 1,000. Amazzi gano gatongozeddwa Faizo Seruwaji amyuka RDC w'e Ssembabule asiimye olw'omukisa oguweereddwa abatuuze. Katusaba tanka zino tuzikuume. Tanka zino zibe kintu ekigenda okutuyamba abaana abakyala mu budde bw'obwetaavu obw'amazzi. Rose Birungi ku lw'abawaddeyo amazzi gano asabye abantu okulabirira obulungi tanka zino. Ffe tuba tuwulira essanyu eringi nti it's a promise fulfilled.